Okay, erinnya Kizza Peter. Olunaku olwaleero tuli wano erira mu ttaka lya bannaffe Abalango abasinga obungi tusinga okubayita gaffe Abaganda. Wabula tuli wano n'omu ku bayimbi abagenda okubeera mu kisaawe Kololo okwaniriza omukulembeze w'eggwanga nga ekibiina oba kiyite obumu bw'abasumba oba Generation of Pastors Network bagenda okusabira eggwanga, okusabira abakulembeze okulina omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni, era nga yasuubira okubeera omugenyi omukulu ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini. Katugende butereevu omuyimbi ono asooka atunnyonnyole, asooka atubuulire ku mannya ge, ate atuweeko ne ku sample ebimu byagenda okuyimbira mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga. Ssebo amanyi? Amanya n'eddoboozi bampita Mwanje Sharif aka Black Fire, the practical muzzukulu owa President Yoweri Kaguta Museveni. Era kyenneesunga e Kololo tugenda bakuba endongo omutwalo mukisa guno ogumpeereddwa okubeerako ku mpewo. Era neebaza nnyo KSTV okunkyazaako n'okunteekako ku mpewo. Era oluyimba lugamba bwe luti: nze ŋŋamba muzeeyi yasinga kuba yakyusa nnyo eggwanga lyaffe, abavubuka bato kati twevuga, ebikumba twambala tetunyuma, amasomero yagazimba, enguudo yazizimba, amalwaliro yagazimba, n'amasannyalaze wonna gatuuka. Ani atakiraba ekyo? Oluyimba oluyimba nti enguudo zazimbwa, amasannyalaze gonna gazimba, mulimu ab'ebitundu ebimu nga enguudo bagamba tezinnaba ate n'amasannyalaze bagamba gabulamu. Olowooza oluyimba luno lukwata ku bannayuganda bonna? Oluyimba lubakwatako kubanga naye mwennyini pulezidenti w'eggwanga yagambye kino ekisanja hakuna kulaala, hakuna muchezo. Tugenda kubanga kino ekisanja nga byonna ebitaatereera bitereera mu kino ekisanja. So mwagale Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, GPN nga kyekibiina ekigenda tugatta era ekigenda twaniriza e Kololo tubeeyo mu bungi. Don't call the Mr. Black Fire from the Ghana Kingdom land. We dance, we can't spend the practical muzzukulu owa jjajja waffe Yoweri Kaguta Museveni. Lwaki weeyita practical muzzukulu? Biki ebiri practical by'olaba by'okoze? Lwaki neeyita practical muzzukulu? Bingi bye nkoze. Kati nga nze omuvubuka ngezaako okuzzaamu abavubuka amaanyi n'okutandikawo emirimu mu kibiina ekiyitibwa Tukole Development Group, ekitegeeza ndi practical muzzukulu. Oli practical muzzukulu? Kuliyetingawo emirimu, kulunda, kulima, kwoza amamotoka, buli muvubuka yenna afune ekyokukola. Bubaka ki bw'olina eri omuvubuka alindirira olunaku luno okutuuka? Obubaka bwe nnina eri omuvubuka oyo alindirira olunaku luno olw'e Kololo ng'ennaku z'omwezi 12 tubeeyo mu bungi, kubanga kirabika okubonaabona kwaffe n'amagezi ge tugenda okuggyayo okuva ew'omukulembeze, okubonaabona kulabika kukuma kwolwo ne zi advice ze tugenda okufuna n'abasumba pipeline gye batuteereddewo okuyita mu SACCO eri ffe abakkiriza, nsuubira zigenda kuba zitugattako era nga zitutwala mu maaso. Okay, siibula omulabi. Omulabi wa KSTV nsigadde nga yenze practical muzzukulu Black Fire, nga nze muzzukulu wa Amis Kambugu eyali omuyeekera omukulu mu Kuwamba Wakiso District. Mwebale nnyo, mbaagala nnyo abawagizi bange. Okay, mwenna tubalindiridde ku ssaawa e Kololo nga tusabira eggwanga awamu ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'okubaako idea empya zaatujjukiza nga ze yali ategeeza mu kisanja teri kwebaka. Amen. Thank you.